agava mu constituency emanyiddwa nga Kawempe North oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina ekya National Unity Platform kyamaze okuba nga kiteekayo okuyita oba okubeera nga bategeeza nti mmwe mwenna abeegwanyiza okubeera nga mufuna kaadi ey'ekibiina kino okulaba nga muddira Ssegirinya Muhammad Mbigere twagala muleeta empapula zammwe eziri valid ez'obuyigirize n'empapula ez'obutuuze nti ddala oli mutuuze w'e Kawempe North ebadde ekiikirirwa Ssegirinya Muhammad. Kakati wuliriza we twogerera nga amanyiddwa nga Wuma Lumagala ono nga y'omu ku ba foot soldiers abasinze okutunuulirwa nti era yandibanga yalina emikisa emingi okulaba nga agenda kutwala kaadi oba okumegga abasigadde mu kutwala kaadi y'ekibiina kino we twogerera nga amaze okuba nga agenda ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule era ng'ekimututte ku kitebe si kirala wabula okubeera nga awaayo ebyo ebyabadde biteekeddwa mu requirements nga we twabikulaze bw'oba nga obadde otugoberera kyenjogerako okitegeera bulungi nnyo. Wuma Lumagala y'omu ku abo abasoose. Waliwo omwami omulala ono naye alabikiddeko ku kitebe nga naye ayagala kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform naye abeera omu ku abo abagenda okusikira Ssegirinya Muhammad mu constituency emanyiddwa nga Kawempe North wabula agenza okutuuka ku kitebe ekyamazima nga empapula ezimu ezeetaagisa nga tazirina ne bamutuma oba ne bamusaba nti ddayo munnange obeere ng'oleeta empapula ezo ze twetaaga oluvannyuma tulyoke tubeere nga tukuwandiika nga memba mu kibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma tulabe oba gwe mutuufu gwe tugenda okuba nga ate tuwa kaadi. Wabula ekisinze okubeera nga kirabiddwa mu kampeyini eno ye muvubuka ono foot soldier eyakasibwa emirundi egiwererako ddala amanyiddwa nga Wuma Lumagala okulaba nti abasinga obungi gwe batunuulidde ba foot soldier banne bangi bamusimbye emabega naddala abo ab'enkizo mu kibiina ekya National Unity Platform era nga bali ku ground bagamba nti Magala Umaru yandibanga yayina enkizo okulaba nga amegga banne mu kuweebwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ezimu ku nsonga ezirowoozebwa okubeera nga zigenda okuweesa Magala Umaru kaadi ey'ekibiina kino kigambibwa nti y'omu ku bantu ababadde loyo era nti abadde mu nsonga zino ez'okulwanirira enkyukakyuka ez'okubeera mu kaweefube ono w'okulwanirira eddembe mu ggwanga erya Uganda azibaddemu nnyo okuviira ddala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja mu kubwa MP okubeera nga akiikirira kye tuyita Kyaddondo East constituency. Kigambibwa nti Wuma Lumagala y'omu ku abo abatandika naye. Wuma Lumagala namukuwako emabega kaawo y'omu ku bavubuka abaasibwa nga babasibyeko omusango ogw'okubeera n'ebintu ebikola bbomu era omusango gubadde gutambulira mu kooti ey'Ennabweru. Mujjukira Shamim Malende abamu ku bantu babadde awolereza babadde ateerawo omubiri okulaba nga bateebwa ku misango egyali emijingide. Kakati Wuma Lumagala y'omu ku abo abasinga obungi bagamba tetusobola kuwa bantu batatambudde naffe ebbanga lyonna ne tulekawo ono amanyiddwa nga Wuma Lumagala ng'ate atambudde naffe mu mbeera yonna. Njagala kuwa embeera nga bweri ate nga bwetambudde then oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tubeere nga tweyongerayo. People power! People power! Our power! People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Is our MP! NUP! Is our party! Is our MP! NUP! Is our party! Hey,
Our power, people power, our power, people power. Mama, All right. Oh yes, growing up. Ali kusita media Uganda. Embera. Eri wano Kawempe North. Iranga Nagolava. Candidate Magala Umar. Gezako kulaba atwalayo. Empapulaze ku kitebe kya National Unity Platform ziraga nti ayagala kukwata kadi ya National Unity Platform National Unity Platform wabula nga tubajjukiza mwenna abaagala ate okuvuganya ku kadi ya NUP Kawempe North okuddira mu bigere bya Honorable Sejjirinya mujjukizibwa nti batandise lunaku lwaggulo era abakulu we bali okuva mu Electoral Commission Management Committee okulaba nti bafuna empapula zammwe CV academic documents n'ebintu ebirala NUP byatadde ku mukutu gwayo abyenzijja okubamenyera mu maaso awo bye bikwetaagisa so gwe wenna ayagala okulaba nti ate weesimbawo odde mu bigere bya Honorable Sejjirinya so mbajjukiza nti ensonga zatandise dda era candidate agenze rather eyeegwaniza agenze olunaku olwaleero ye Honorable Umar Magala abangi gwe mumanyinga Magala Umar of Kawempe. Yembeera gwe natulaba Star Media Uganda nga bwe nkutegeezezza we are in Kawempe North heading to the National Unity Platform headquarters after the demise of our beloved Honorable Sejjirinya Muhammad. The party called upon all members of the National Unity Platform who would like to represent it in Parliament in the Kawempe North by-election to replace Honorable Sejjirinya Muhammad. So what is going on right now, one of those candidates, Umar Magala, is heading to the National Unity Platform to hand in his form of expression of interest. That is what. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.